tubire mu Jinja South West ate nga wano wote n'omukulu Jamal Mukuve owabukolizwa ate nga wano ne Honorable Kaluya yena wano okuva mu kigulu ey'amaserengeta. Right Honorable, twenda okwebaza olubiri bwotuwanga nga for the stadio nga degesi walala okutuusa ensonga ed'endawulo. Mama ikiriza nkwandulire Honorable Kakyala antandikire ku Kaluya mukwano gwandulu wa Kigulu South. Kansooke neesuse ttiimu eri wano bakava mu kalulu emyezi 3 gye bali mizibu aye tugenda okwebaza Katonda nti obuwanguzi twabutuuseeku era tuyidde wano twena n'abakali kutuuka kulaga Busoga nti okuva olwaleero tujja kutambulira alalala tupasuing interest za Busoga interest za Uganda. So nenze okwebaza abantu ba Busoga nti yaliwo okusaba kutwakola okwiza Busoga eri kibiina kya NRM nti enzogerera ekyakolebwa era nenze kukuba nti okusinza wetwalonda mu 2021 galiwo ku improvement munankani mu ranking yaife. Mu 2021 Namutumba yali 56.4%, Mpano yali 64.1%, Namayingo yali 47, Koro yali 63.8%, Uyende yali 59.8%, Olwali yali 63.2%, Kadiro yali 46, batuuse ku 69%, Bugiri yali 46%, omwaka vunigire ku 54%. Bugweri yali ku 36.7, yatuse ku 53.7%. Luuka yali 45%, yatuse ku 52.8%. Kamu yali ku 44%, yatuse ku 50.1%. Nja district yali ku 40, yatuse ku 50. Mayigo yali ku 43, yanene ku yatuka kwa 7%. Iganga yali 37%, yatuse ku 43%. Jinja City yali kwa 39, yanene ku yaba ku 37. So galiwo ku ebitundu ebitakoze bulungi ino ebyalimu ku abuzuzu ba team leaders ebintu bitambula bulungi aye tubasanufu nti yetwali mu 2021 tiye tuli mpirano era ndikusuubira nti tujja kutambuza emirimu tubone nti Busoga etambula ne Uganda etambula nga wembako bye tuli kwenda tiimu eno tutandikirewo tulina okwesetingira caucuses tulina
okumazagana tusobole okutandika okutegeka nani ajja kukanona nani ajja kukyokala ak'enguudo ak'amaadhi ak'okusoma akamulwaliro n'ebintu ebindi byonna of course n'oluvannyuma banajja kuwunankani ku cabinet aye nga tujja kuba nga tutambulira alala nolwekyo ndikwenda nze okwebaza ttiimu yaife eya Busoga from 7 yetwatandika nayo era ebaire ekola emirimu gino nimwe mwena n'abataka be n'abalonda. Although I think I need to really say I regret nti olunaku olwokuna tirwasooka luba lulungi kokutandika okulonda kwatandika saawa ina agandi abantu babuzabuza amaina abakumi bange onanda batwala kubatwala Makindi kakati omuntu alondedde Busoga yatuusa ate Makindi and of course there were others nga abatunonera okujja nga tebali kubonawo aye nenda okwebaza abantu nti bagumiikiriza esaawa yonna bwedatuuka baida balonda ebintu byatambula nga mwabona n'olwekyo tulina NCs ba NRM bali 26 aba NUP bali 8 FDC ali mulala independent bali 9 altogether tuli abantu 42 nayo tiimu eyalondebwa e Busoga. Twenda okwebaza abalonzi mwakola omulimu ogwaimwe ebisigaire emperaano noli gutwaka nayo endagaano nasigaire okukola okakuloliginga obulimu gwetukoze aye nga bwe bakobye tuli ano n'ebibiina byonna kubanga eno tiimu ya Busoga tiya kibiina tiimu ya Busoga era ndikusuubira nti wetunaba nga tuteesa tujja kukola ng'oluzegero nayogere ekintu kitambule oko ebintu byetukwenda mulowoozengako waire mukalikulayira aliwo Jinja City nani ali Jinja City honolulu mperano gali ebintu etwaye tu ignoringa ebisinga kisima wantu kisima tuula bitooke kuzira latrini aya abantu abayo mubungi so abakisa ba Jinja City tujja kusuubira nti mujja kutandika okwogera ku nsonga eyo mu demanding policy ku latrines mu island kubanga really I can't believe that's the position. So kisima tu gravity talk in the city is a big issue again. Aba Jinja City muzikana Jinja Central Market bana na ku floor number yali yakwa floors 5 bana na ku eyindi that's Garaina, so there are structural defects mu katalako atusubire ntikona munakogera ku government ekatereze kubanga ebitundu ebindi tibiri kozesebwa because of the way they structured the market. So Jinja City eyo n'ensonga ebagemako abeeganga Iganga Central Market about 15 years ago nawufuna title deed ey'ettaka eri akatale Iganga aye tulemerera okutaku akatale, so why we expecting abeeganga bujja kwogera ensonga Iganga Central Market mugende ekya USMID tufune USMID mu kibuga kyaife. Bwe twatambula ni president buli yajja twamusaba industrial park era yenayo kumitinga n'olwekyo tujja kusuubira abantu okubanda industrial parks ezo tikubanda kyonka yomutambulire eyo obunavu bwena ali ettaka einene mutukobere nti kano waliwo acres 10 wano waliwo acres 2,000 wano waliwo dino tuzitwaliwa minister wa trade baliokagemera nti timwatuwa ettaka. So ensonga ya industrial parks eri important ino kubanga abantu baife bali kwetaaga emirimu, so iyo n'ensonga iyo tugema kutwena twena ezira district yetagemako. Eriyo SGR compensation eri abantu abakalufuna sente with SGR, eriyo abantu 10 abeisimba bakalufuna nakandi kusaidi ya Busoga bakalufuna sente zaibwe mbaire mbigoba even I need help on that one. Kampala Jinja Express Highway chondo cyane kitugemaku is something we expect you to complain about as soon as you get to Kampala, so that watukola oluguudo lwaife luwe kubanga tubonabona ino ab'ebugweri bakali kutuuka aye wetwali ebugweri batukuba ati gombola yali nke ebugweri ndina amasanyalaze galaga ndigaza amasanyalaze, so expect abantu b'ebugweri niba naife okuyambagana ku nsonga y'amasanyalaze g'ebugweri abantu bafuna amasanyalaze mu kyalo kyaife ekyo.
n'ebindi aye nga byendukireku nti tusobola okutandikirako ebyo maiden speech wabanga olina point yoli kumakinga egema ku bantu tukakwatinza banonda kodi bakola kikodi nasinga bantu 10 twasaba ndi Regional Stadium kubanga bwemba mwidukira abasamba empira abasinga mu Uganda babusoga aye batu bisaku stadium ya indi ajeri indi ya side ya indi aye tudimandige batukolera Regional Stadium kyalo kyaife Busoga University abeganga mujja kwongera ojogerako bizimbe binatera okuwa twali tuenza okubigulawo during the presidential tour yaba ya moto yabyekikamu nakwanti oke kasita byawa baligulira. So those are some of the issues I thought about nti sobola okutandikirako okutegeka okutesa kwaife mwebalina okumpulira. Now, most of the services abantu baffe beetaaga can be done by local government. There is a very, very big gap in terms of, one, the Local Government Act itself. There are so many challenges which we have attempted to rectify. I look what is the common voice as a people. Bolingira kusente edija mu nguudo, for example, the procedures and the deductions no longer make sense. Nti olina oluguudo olufunye sente $2 million, but almost 50% of that money will not go into the actual road performance. Chiri affecting the performance of local governments in terms of service.